ate ateekateeka atambule mayiro oba Rhoda Nsibirwa Kalema yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano 1929 mu ddwaliro Mengo nga wakayita wiikisi 5 zokka nga kitaawe Martin Rhoda Nsibirwa aweereddwa obwakatikkiro. Ono obutabo bwe baazaalibwa abaana bangi mu bamaama 4 kyokka bonna baakuzibwa nga bali wamu ewatali kwawula mwana yenna. Yasomera mu masomero nga Gayaza High School ne King's College Buddo gye yamala emyaka 11. Mu secondary oba junior nga bwe yayitibwanga yatya nnyo amasomo ga science era yasoma bya secretariat ku Makerere College. Yayagala nnyo typewriter era ye muwala eyasooka okugikozesa mu Uganda. Ng'amaze siniya ey'okuna yaweebwa omulimu gwa bbaasa ku Gayaza High School. Rhoda y'omu ku bakyala abasooka okukiika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu biseera ebyo olwayitibwanga National Consultative Council olwassibwawo gavumenti ya President Museveni oluvannyuma lw'okuwamba. Wano we yajja erinnya ery'amaama palamenti. Ono yaweerezako mu gavumenti ya Binaisa nga minisita omuweereza w'ebyobuwangwa n'okutumbula embeera z'abantu, so nga mu ya President Museveni yali minisita omuweerezi ow'ensonga z'abakozi ba gavumenti wakati wa 1989 ne 1991. Kalema yali musaale nnyo mu kulwanirira eddembe ly'abakyala nti Oweekitiibwa Martin Rhoda Nsibirwa taata we yali teyasoma wabula ng'okusoma kwagala nnyo era kye yakola kwali kuweerera baana be ate mu masomero amalungi. Era Ssenga abasinga basomera Buddo. Omugenzi Ssenga Rhoda Nsibirwa Kalema yasookako Gayaza Junior School naye n'amutwala e Buddo. Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa atubuulidde nti okusoma kubali mu musaayi kale nga balemu ekirala kyonna naye nga basomye, ensonga lwaki Ssengawe teyalina kintu kirala kyonna okuggyako okusoma ekyamusobozesa n'okuyingira palamenti. Ogwo nno gwali musingi gw'amaanyi kubanga eyo gye yafunira embavu nga asoma n'abalenzi ate ne bamuwa okuvuganya okulungi okwamufuula omuntu omuvumu era ow'amaanyi. Ono yali omu ku bawandiika ssemateeka w'eggwanga lino owa 1995. She was so passionate on things concerning women. Yafaayo bya Uganda mukyala Kalema ajjukirwa nnyo n'omubaka wa palamenti ate eryantama ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu naddala eddembe ly'abakyala. Era ebbanga lye yamala mu kabineti, ebbanga lye yamala mu palamenti wano yamanyikwa nnyo nga eryali eddoboozi ly'abakyala. Abakyala bonna be mulaba abaddirira ba Honorable Winnie Byanyima, ba Honorable Cecilia Ogwalo, bano bonna kati abaliwo olwatono Anita Amongo, obuvumu n'omumuli n'ekyokulabirako bakijja ku maama Rhoda Kalema. Oweekitiibwa agamba nti omugenzi Ssengawe abadde ngabo yaabwe era bamuyigiddeko ebintu ebiwerako naddala okubeera obumu. Abadde nga ye munyenye yaffe, nga ye mukulu waffe era yabadde ssentebe wa nnyumba ya Katikkiro Nsibirwa. Era nga mu kisinde ekyo ayagala nnyo tukuŋŋaane ng'abenju buli mwaka. Tulina okuŋŋaana twogere ku nsonga eno, tulina okuŋŋaana tulungamye bwe tuti. Omugenzi abadde ayagala nnyo Obwakabaka ne Katonda we nga tewali mwaka gw'abadde taweereza Kabaka kirabo ky'amazaalibwa. Nga mpukubira nga tegannatuuka wabulayo wiiki emu oba bbiri n'agamba ekirabo kya Ssaabajjajja ng'okinono okitwaleyo ng'awa Ssaabasajja ekirabo ky'amazaalibwa buli mwaka. Nti abadde mukyala muvumu nnyo nga bba yattibwa n'amulekera abaana kyokka nti yagaana okuddamu okufumbirwa asobole okubalabirira. N'asigala okukuza abaana 6 n'abaweerera bonna ne bamala okusoma ne bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi eno nga ye omukyala namwandu teyaddamu kufumbirwa. Omugenzi ku lw'omukaaga oluwedde yafuna okulumizibwa mu lubuto olwo n'atwalibwa mu ddwaliro Ensambya. Baakuba ekifaananyi ne balaba nga mulimu ekizimba ekigaana emmere otambula obulungi. Famire n'esalawo nti agende Nairobi hospital bongere okyetegereza. Naye bwe yatuukayo n'abeera mu ICU nga balina osooka okutereeza ebya pressure n'ebirala ate ensigo nazo ne zifuna obuzibu. Kati ne bitandika byonna okujja olumu ng'ebaga nti obukadde busomba. Mukadde waffe bw'atyo n'ahumula.
Okusinziira ku Nsibirwa, enteekateeka ez'okumuziika za kufulumizibwa olunaku olw'enkya. Ne bantegeeza nti tutambula tulowooza nti bwe tunaawulira essaawa 12 tunaba tufunye okumanya ajjira ku nnyonyi ki. Kuba tulina okukakasa ddi lwatuuka mu Uganda tulyoke tube nga tutegeeza ensi yonna ebintu nga binaatambula. Omugenzi Rhoda Nsibirwa Kalema alese abaana 6. Jocelyn Nakiboole agafeeyo ku Spark TV.